Evelyn Nakabira abanji gwe badde bamanyi nga Evelyn Love yazaalibwa nga lumu Juni 1982 mu disitulikiti y'e Kalungu wabula nga yakulira Mityana ewa nnyina omuto oluvannyuma lw'okufa kw'abakadde be. Lagu yasomera ku ssomero lya Aga Khan gye yamalira primary n'oluvannyuma n'asomera ku Mityana SS ne Pride SS Mityana gye yamalira siniya ey'okuna olwo gye yava n'agenda ku St Peters Busubuzi gye yamalira siniya ey'omukaaga mu mwaka gwa 1999 ng'amaze siniya ey'omukaaga yatandika olugendo lw'okuyimba era nga yatandika nga bayimbi abayambako abayimbi ab'amaanyi oba bayita bayimbi ba backstage nga yayimbirako mu bandi eya Mustard ne Flash Band. Evelyn Lagu afudde enkya ya leero ng'abadde amaze ebbanga ng'atawanyizibwa ekirwadde ky'ensigo era nga yatuuka n'ekiseera n'atwalibwa mu ggwanga lya Turkey akyusibwa ensigo wabula abakugu ne bamuyimiriza nga bagamba nti omubiri gwe gwali munafu nnyo bwe batyo ne bamuwa amagezi okutandika enkola eya dialysis oba enkola ey'okusengejja omusaayi gy'abadde akola emirundi 2 buli wiiki ku ddwaliro ekiruddu. Ono mu kiseera waabeeredde omulwadde abayimbi bangi balabiddwako nga bamudduukirira mu ngeri ez'enjawulo n'okumusabira okusuuka obulungi era nga waliwo n'emikwano gye ku ntandikwa y'omwaka guno abaasalawo okumuzimbira ennyumba n'abaana be e Bujuuko. Evelyn Lagu abadde mu nteekateeka za kivulu kye ekibadde kigendereddwamu okufuna obuyambi kyabadde yatuumye Evelyn Love Charity Concert era nga kibadde kyakubera ku Papa Sport e Makindye ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi gwa October omwaka guno 2023. Ono abadde muyimbi nakinku era omuzannyi wa firimu mu kibiina Kizubairi Family ng'ajja kujjukirwa nnyo olw'ennyimba ze omulimbuulira ogumanga kasita bakuleka I love you mbeerawo n'endala ng'afudde aweze egy'obukulu 41. Evelyn Lagu afudde ekirwadde ky'ensigo saako n'omutima. Bye bitonotono